Ompuliriza mulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nketta mu bizinga. Nsookera ddala okwetondera olw'akabanga ke tumaze nga tetuweereza oluvannyuma lw'ekimbe ekyatugwamu yogayoga nga kitulesse ku ndiri, naye munnange olw'ekisa kya Mukama n'essaala zammwe twasobodde okkuba ku matu. Bwe twafundikirira nali mmaze okunnyonnyola ku mbeera eyaliwo, era bwe tutyo twali tumaze okubeera nga tuteekebwateekebwa era nga tuli mu lugendo lwaffe okwolekera mu bizinga by'e Luccocco gye twali tugenda okukwajjiza emirimu gyaffe egy'obwambega. Omukulu waffe eyali atukulembedde ku olwo yasobola okubeera ng'atuzzaamu endasi n'okubeera ng'atufalaasira ebigambo bye twali twetaaga mu lulumba luno, bw'atyo n'abeera nga yafundikirayo n'okutusabira Katonda abeere naffe. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula yaffe mu bizinga by'e Luccocco. Nga ffenna kye twassibwa mu bwato ne buseeyeeya nga bulaga ku kizinga kye twali tulengera amatobotobo olw'olufu olwali lubuutikidde ebiwugiro byakyo. Twagoba ku lukalu awataali mwasi, mberebezi, mbeteza oba ng'ozoobaana, era nga tutambuddeko akabanga twefubitika ekibira. Bwe twagguka mu kibangirizi ne tusiisiira ku busammambiro bwakyo. Twatandika era okutega emitego n'okukukulira ebifo omw'okussa emmundu eby'okukuuma olusiisira, ate nga n'ebyokulwanyisa n'ebyokukozesa ebirala bisombwa bikukulirwa mu mawanika agaali gasakiddwa obulungi. Ebbanga lyonna lye twamala nga twekeja era nga twekerebenda mu bino, tewaali muntu yenna atuwuuna oba wadde okwewungula. Kino kyatweraliikiriza nnyo kubanga twali tukyajjukira ng'omulabe era bwe yasooka okutussa akasiisa ettumbu amale atuzinduukirize nga tumuggyako kumpi n'omwoyo, era singa tebwali butetenkanya bwangu na bujagujagu bw'ofiisa waffe, omulabe yali atwerawo nkugambye. Kyokka nga wayiseewo ennaku abakwekwesi baffe baasisinkana n'ab'omulabe ne bibabuguma era abaffe basatu tebaalwabula. Okusinziira ku mawulire abakwekwesi baffe ge baali bafunyeeyo, ekitundu ekimu eky'eggye lyaffe kyatwalibwa mu maaso era twakuba olusiisira olujja emabega w'akasozi 12 akaali mu bbanga lya mayiro nga 15 okuva we twali. Eby'okusiisira nga biwedde, twagabwa mu kikwekweto. Ekyasooka tugende tunyeegeekereze ku ggye ly'omulabe tuvumbule amaanyi gaalyo, enfaanana y'ekifo mwe lyali, ebigo n'ebyokulwanyisa bye lyalina era n'entalaaga yaalyo. Eggye eryo lyali lyesimidde era nga likajjadde mabega w'akasozi 14 akaatuli mu buvanjuba. Obudde bwali ttumbi bwe twava abantu 6 mu lusiisira ne tukwata oluguudo olwali luyita enkuti nga lulaga mu kibuga ekikulu mu Luccocco. Nga tutambudde mayiro nga 7 tetulaba kantu, twateekateeka tuddeyo nga tumaze okuvuunuka akasozi ke twali tulinnyalinnya, naye nga tetunnakamalako era nga tuli mu kafo oluguudo we lwawuulwa ku kasozi, twawulira akajjirabekka. Ffenna twakyuka tudduke kubanga twali tetuyinza kubulwa mpanga ya kibundu ekiwandulira amasasi okumu, ate bwe twali nga tewali nawe kukumwa mmese. Bwe kityo nga tutebaateba kyafumbukula amasasi bettaka taka 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 kata. Twagwa wansi naye nga gatunyazeeko abamu ku bannaffe. Muliraanwa wange yeeyiringisa n'abbira wansi w'omugo gw'oluguudo era nange nagenda nga neekulula ate nga bwe mpalula omulambo ogwali guneekiise emitwetwe olw'okunsiikiriza okutuusa lwe nebbika gye yali.
Ekibundu nga kimaze okutusasira amasasi okumala akabanga kyasirika era abajaasi babiri baatutunuka ng'obutiko mu ggulumu eryali ku bbangabanga ly'oluguudo eryali litwolekedde. Baabuuka ne bekkata ku luguudo naye nga basoose kukuba amasasi mu bannaffe abaali balambalidde ku luguudo era abaalabika ng'abaali bafudde. Omujaasi omu ng'akutte emmundu okwali kuwangiddwa ekitala era ng'alabika ali bulindaala okukuba essasi oba okufumita yenna amwaŋŋanga. Munne yagenda ng'amulisa emirambo n'ettooki ate nga bw'agitaganjula n'emmundu ng'emwesimbye ku mabega. Nga bamaze okwaza emirambo emirala gyonna baalengera ogwo ogwali okumpi ne we twali twekwese. Twali tetukyayinza kweyongerayo mu manga olw'abalaba okutuba okumpi n'olw'akayiringito ka Kaamusulike. Ate nga n'omulambo tetukyayinza kugusika kugwa gye tuli gubule anti nga baagulabye dda. Amameeme nga gantemagana nawulira nga munnange awanga emmundu era nange ne nkola bwe ntyo. Ng'abalabe batusemberedde era ng'amaaso gaabwe bagamalidde ku mulambo, munnange yampenya. Twanasula emaso era emmundu okugenda okuvuga amavumbeera nga bali ku ttaka. Ekigere kyange kyasimattuka mu kafo we nnali nkinyeegeekereza era nawalabukira ku lubuto nga nzikirira, naye eky'omukisa kwe kusangayo ekiyinjayinja ne mpagamira okwo. Nga ngenda nkukula obunnya omw'okulinnya nawalampa olugulungujjo era nga ntuuse munnange we yali yasse emmundu ye ku mugguukiriro gy'oluguudo n'ateebera ddala mu kituli ekyali mu bbangabanga ebusukkakkubo awaali wamyansamyansa ennyo anti ekibundu kyali kiwandagaza olunyata lw'amasasi wonna okutwetooloola. Ekibundu kyalinga ekisirikamu era n'ekyaddirira kyali okubwatuka okw'ekitalo. Ogutundutundu gw'ebbibiro okumyansa we kwali kuva gwafaanana ng'ogusituka mu bbanga era gwasugulukuka ne gweyiwa mu luguudo ate nga n'empande z'amayinja zitonnya kumpi buli wantu. Bakahonawo ffembi twagangamuka wansi ne tudduka era twatuuka mu lusiisira ng'obudde bukya. Enkeera baasindikayo ekibinja omwali abantu nga 10 naye tekwali adda ate n'ekibinja ekyaddirira ekyo era ekyali kisingawo obunene nakyo tekyadda. Ng'ebikwekweto bingi bimaze okugabibwa nga tebidda, ffenna twatandika okutya n'okweraliikirira era nga munno bw'akugamba nti alaalikiddwa okugenda okukwekwetta ng'omanya nti oyo munnaffe atuvudde ku maaso. Twatandika okwewuunaganya nga twebuuza engeri omulabe gye yali atuttamu era ne tutandika okukonjera n'okwogera ebyappa ku mugabe nti osanga ye yalina ekifiirizi. Mba ndi awo olunaku lumu ng'ekisanja ekyange kituuse era nga nze okukulembera bannange tugende e Magombe ng'okukwekwetta kuno bwe kwali kutandise okuyitibwa. Natubya ne bituuyanika nkugambye newankubadde ng'obudde bwali nkya ate bwa butiti nnyo. Bwe navaayo bantegeeza okulondebwa kwange nagenda mu lusiisira era nga nnyingidde mu kiyumba kyaffe naggyayo empapula nkuba eddaame lyange. Bwe ntyo nga mmaze okuwandiika ekiraamo ekyo enfunda nga 5 nga nkiyuza nakimaliriza ne nkisimba mu bbaasa gye nakwasa munnange nga ey'okuweereza ewaffe nga sikomyewo. Nze nanga ntiribira nagalamira ku buliri bwange era nga ndi okwo ekirowoozo kyanzijira anti naawe omanyi nti ebirowoozo byo birimba so oluusi ate bituusa, bikuwaayo by'olifuna n'ebingi bitalijja, n'oloota by'oliraba n'enfaafa by'otolirya, bw'otambula n'okola ng'olowooza, bw'osaabala ku nnyanja ng'olowooza,
yita ewala mu lubaale ng'olowooza, solo enjala n'ebuulya ng'olowooza, ebibuga n'obubuga byali birowoozo, ddala birowoozo, amaguudo n'obukubo byali birowoozo, ennyonyi eyira ewuuma byali birowoozo, ddala birowoozo, akagaali ak'ebiriga kyali kirowoozo, nakitokola amasuku byali birowoozo, nnyini birowoozo, obutemu n'obulabe biba birowoozo, obukumpanyi obubbe biba birowoozo, ebyo birowoozo, obuyonjo n'obujama biba birowoozo, obujagu n'obuligo biba birowoozo, ddala birowoozo, obuzira n'obutete biba birowoozo, okukwana n'okyawa biba birowoozo, ebyo birowoozo, ekisa n'ettima obujja biba birowoozo. Nasituka ne neekandagga nga ndaga eri bakama bange mbategeeza ekirowoozo kyange. Nze nali sijja kugenda ttumbi nga bannange bwe baakolanga, naye nali nja kugenda misana ttuku ku ssaawa nga 10, ate nga ntwala abantu batono ddala be nali nsaba nneerondere. Wano we bankwatira naye amavumbavumba n'okundya ekimuli ate n'okuboggolerwa n'emboggolerwa nga nnenyezebwa olw'okwetulinkiriza ne neetantala okwagala okussaawo enkola eyange eyali irabika nga yali ijja kussisa abantu b'abeeno olw'obwereere. Nasooka ne mbaleka cce, naye nalaba gufuuse muleerwa gwa Ssuuna ate nga nvumirwa bwemage, nange kwe kugamba nti leero obanga kiba kale kakibe. Ebbwa lisambye eddagala n'ekizigo kituuse okwogererako. Nali mmanyi ng'ekibonerezo ekisinga obunene kye baali bayinza okunnimulirako kyakuttibwa, ate nga bwe mumunyala ne seekatabanirako ne gye nali ŋŋenda nali wa kufa, wamma ggwe nga wonna mpaawo magombe gazza. Oluvannyuma mpozzi nga balaba nze nantulubidde era nzirugadde ng'entamu efumba, bakkiriza okusaba kwange, naye nga mmaze na kubalangira abantu olukunkumuli nabo be baali basindikayo nga tebadda. Ampuliriza mulungi, nzikiriza sijja kusukkawo wano olwaleero. Bwe tujja okusinziira omuluuyi omundi twongere okumanya biki ebyaddirira nga mmaze okulondebwa nkulembere bannange okwolekera emagombe. Akuume atakumira mpeera.